Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwa ekitiibwa omusumba waffe omulungi Yesu. Mu kiseera eky'oluvannyuma Mukama akyayogera naffe era akyayogerera ddala naffe kubanga ali kumpi kutuuka. Anti tulowooza nti naakyali wala olw'okubanga tuzze tuwulira nti munnange akomawo tulaba tatuuka. Naye kati obubaka bujjira kumukumu okuba ng'alaba nga tukyuka okumanya amazima gye twabulira tusobole okudda mu maaso ge. Era leero ayongera okwongerako okutulabula ku nsonga y'abannabbi ab'obulimba oba abaweereza ab'obulimba oba abasumba abaweereza ba Mukama bonna ab'obulimba. Ng'ayogera agamba nti abaweereza abasinga baagala kubeera nga babeera bamanyifu, baagala kubeera b'amaanyi, baagala kubeera nga buli wamu bamanyikiddwa. Mukama agamba nti abantu abasinga enkolagana yaabwe ne Mukama yavaawo dda, tekyaliwo mu bulamu bwabwe. Nti amafuta gaabavaako dda ag'okuyitibwa kwabwe, nga Kabaka Sulemaani bwe yafuganga nga tali mu mafuta oba nga takyali mu kuyitibwa kwa Mukama. Yesu Kristo agamba nti bangi boogerera mu linnya lye era boogera n'eddoboozi eddene ennyo, naye ate nga bye boogera baabula dda mu kubeerawo kwa Mukama, tebakyalina mafuta ga kulagula yadde ag'okwogera ekigambo eky'obutuukirivu nga bakozesa eky'omwoyo gwa Mukama, tebakyagalina ago amafuta. Mukama agamba nti abaweereza be batono, abo abamusanyusa era abakola ky'ayagala, abagondera ekigambo kye batono era babale bubazi. Nti abakulembeze abasinga oba abaweereza abasinga ab'amakanisa, abakulembeze abasinga bali mu black magic oba bali mu maanyi ag'ekizikiza aga Sitaani, mwe baayingira mwe beegatta okufuna ago amaanyi aga Sitaani. Mukama agamba nti abaweereza abasinga oba abakulembeze abasinga ab'amakanisa bali mu ebyo ebintu bya Sitaani era nga bakubiriza bangi okuba nga babeegattako, nti nga babagamba bajje babeegatteko bagende mu ago amaanyi bafune ssente nnyingi n'abantu abangi mu makanisa gaabwe, era bangi bakkiriza ne bagenda ne babeegattako. Era abooluganda, tubikuke amaaso, Mukama waffe Yesu Kristo ky'atugamba kituufu. Abantu bafa kibiina kinene, bo bamanyi Yesu gy'akolera, naye muwulira bw'atugamba. Mujjukire Bayibuli etugamba nti bwe munaakuŋŋaaniranga ababiri abasatu n'abanga masekkati gammwe. Wabula baabano atugamba nti abasumba abasinga bali mu black magic, abakulembeze abasinga ab'amakanisa kufuna ssente nnyingi n'abantu abangi mu makanisa. Owooluganda weegendereze, buuza Mukama ekkanisa mw'oteekeddwa okusabira, kubanga n'ekkanisa ey'obutali butuukirivu oba eya nnabbi ow'obulimba egenda kukutwaza mu ggeyeena yenna agifiiramu. Mukama agamba nti bangi tebakyaweereza ye era tebaweereza ye, kubanga abaweereza abo abatuufu batono bwe bali, naye abantu abasinga tebabamanyi kubanga bo tebali ku midiya era n'abasinga tebannaba na kuzimba makyaki, bakyali bweru, bakyamuwangulira myoyo, bakyali owa myoyo gya Mukama, bakyawangula myoyo okugizza eri Mukama, bakyali balambuzi, batambula eno n'eri, nti bo tebali interested oba tebaagala kubeera nga bamanyika, tebaagala kubeera nga buli muntu nti abamanya nti baweereza Mukama. Bali mu kasirise, baweereza Mukama mu mpola era nga batambulira mu kutya kwa Mukama ne mu mbeera ennyangu eya Katonda. Nti abaweereza bano abatuufu babeera bambaziddwa ebyambalo ebyeru, omuntu kye wandiyise celestial garment oba ekyambalo ekitaliiko bbala, abaweereza abo kye batambuliramu, era nga mu mikono gyabwe babeera bakutte ekitala oba ebitala, naye nga Mukama agamba nti ebitala ebyo baba bakutte kye kiba ekigambo kya Mukama.
kubanga mujjukire Bayibuli tugamba nti ekigambo kya Mukama kitala ekisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. So ekitala abaweereza abatuufu kye bakutte mu mikono gyabwe kigambo kya Mukama. Era abaweereza abo babuulira okubuulira okutuufu okwa ddala Mukama kw'ayagala kwe babuulira. Era Mukama agamba nti ayina engule ezaabo ababuulira amazima nga tebakyusa kubuulira kwabwe. Mukama agamba abantu ababuulira amazima bagenda kubeera era batambulira era bagenda kubeera mu kuyigganyizibwa kungi olw'okubuulira ekigambo ekituufu oba enjiri entuufu eya Bayibuli oba ey'okuyingira eggulu ey'okukyuka ey'obutukuvu n'obutuukirivu. Mukama agamba nti engule weeziri era zaabo abantu abanunula emyoyo egyabula. Mukama agamba nti abantu be bano babaweereza be bano abatuufu babuulira amazima ago agakwata ku mutima agaluma era boogera ku kibi ekyo ekitambulira mu bantu okusobola okuba nga babalabisa ekkubo ettuufu ne bejjusa ebibi byabwe ate ne babeera nga beenenya. Be babaweereza ba Katonda abatuufu Mukama baatugamba. Nga n'ekirala kiri nti abantu bangi bagamba nti oba waliwo abantu abagamba oba asobola okuba omuntu abuuza nti oba n'agamba nti abantu tebagenda kukkiriza bino ebintu ebibabuulirwa oba amazima agababuulirwa ku kintu ky'omubiri ddala abakyala ku bintu bya make-up. Waliwo agamba nti abantu tebajja kubikkiriza kubanga bo bajja kugamba nti ebbanga ddene bazze basomesebwa ndala nti ebyo byo ebyokuva ku make-up tebabibasomesangako era nti eno ensomesa tebagimanyi mbu balina okuva ku make-up. Naye nti abantu ba Katonda abatuufu oba abakyala ba Katonda abatuufu abaagalira ddala Katonda mu mwoyo n'emazima bajja kubeera nga bava ku bintu ebyo era nga babijjira ddala ne mu bulamu bwabwe. Bajja kubiviirako ddala era babyenenyeze ddala abakyala n'abantu abatuufu abaagala Mukama. Era bw'oba nga ddala oyagala Mukama ebya ddala, bw'oba nga oyagala Mukama n'omutima gwo oteekeddwa okuba ng'oleka ebintu ebyo era obuze n'obulamu bwo kubanga mujjukire nti abuze obulamu bwe y'ali bulaba. Awo weetikka omusaalaba gwo osobole okugoberera Mukama. Abooluganda mujjukire nti eggulu lya muntu omu bw'ati. Tokolerera munno wabula buli omu olwana ekkubo effunda okuba ng'oliyitamu. Kati bino byonna Mukama Katonda atulabula tusobole okuba nga tukyuka. Kyova olaba nga abiyita hidden secrets. Ebyama ebyali byatukwekebwa kati byatujjirayo leero okuba nga tukyuka. Tuve mu butamanya bwe tubaddemu ennaku zonna. Era batugamba nti munoonye obwakabaka obw'omu ggulu okusooka. Tuteekeddwa okunoonya okuyingira eggulu. Kyatteeka tuteekeddwa okunoonya oyingira eggulu. Naye ng'ekkubo ffunda kubanga abooluganda ebintu bikyajja bikyali bingi Mukama by'ayagala tukyuke ate tuveeko. Ebimu bitwewuunyisa ng'olaba ng'ekyokusaaga naye ate nga kya ddala. Nti era batugamba nti tosobola kubeera ng'amaaso go gali ku bintu bya nsi oba ng'oli ku bintu bya nsi by'otunuulidde n'obuza omwoyo gwo okugenda mu kifo eky'okubonyaabonyezebwamu. Bongera otugamba nti abasumba bangi abaayitibwa Mukama naye ne bamaliriza nga bagenze okwegatta mu maanyi g'ekizikiza okuba nga babeera bagagga ate okuba nga bamanyika. Naye Mukama agamba nti mugenda kubeera nga mutulugunyizibwa mu muliro gwa Geyeena. Pastors who were called by the Lord, you end up joining dark power. You are going to be tormented in hell. Omuliro gwa Geyeena gubalinze.
era batugamba nti kati kaseera oba kino kiseera kya kunoonya Mukama, kubanga agamba nti waali era mweteefuteefu okubanga asangula ebyonoono byaffe bwe tukyuka ne twenenya. Twetaaga kwenenya bwenenya, Mukama asangula ebyonoono byaffe era atukyuse. Abasumba muwulire mukyuke, buli atali mu kkubo lya Mukama, Mukama akuyita okomewo gy'ali ng'obudde bukyali, kubanga akusuubizza yakuyita kumuweereza mu mwoyo n'amazima, n'ogenda n'omuvaako lwa ssente n'obugagga n'okumanyika oba n'okwagala feemu, ge yeene beekulinze. Naye eyeenenya, Mukama agamba nti waali okuwulira okwenenya kw'abantu be. Mukama agamba nti abasumba abasinga oba abasumba bateekeddwa okwenenya, bangi bateekeddwa okwenenya, kubanga bajja dda abantu be mu kkubo lya Mukama, bajje abantu mu kubeerawo kwa Mukama. Olw'embuulira gye babuulira, kubanga be babuulira Omwoyo Mutukuvu si byabalagamba, Omwoyo wa Mukama Omutukuvu si byabalagira okubuulira. So bye babuulira bijja abantu ba Mukama mu maaso ga Mukama oba mu kubeerawo kwa Mukama. Kyova olaba nga Mukama agamba abasumba okukyusa enjiri n'okuba nga mukomawo gy'ali ate n'okuzza abantu be mu kkubo lye, kubanga nabagambako mu kusooka nti Mukama agamba abasumba muteeketeeke abantu be nga Musa bwe yateekateeka abaana ba Isirayiri. Kati agamba nti bangi abaayitibwa mukyuse ate mubuulira byammwe, temubuulira Omwoyo Mutukuvu kyayagala. Mubuulira bintu bya nsi, bisanyusa bantu, ebintu ebiggwaawo, ebintu by'ensi eno bye mubuulira abantu. Ate ng'okuyitibwa kwammwe mwayitibwa kubuulira ku bwakabaka bwa Katonda obw'eggulu. Era Mukama agamba nti mutandike okuba nga abantu mubajja ku bintu by'ensi, mutandike obbazza mu bintu by'eggulu bye muba mubabuulira. Mukama agamba nti njagala abantu bange okuba nga banoonya ebintu ebitaggwaawo, internal things. Ebyo ebitaggwaawo Mukama byatwagaza okuba nga tunoonya, tuve ku bintu by'ensi, kubanga tugenda kufa tubireke wano byonna, naye tukolerere gye tulaga, kubanga omuliro gwa ddala ate n'eggulu lya ddala. Eggulu bannange abooluganda si lya kuseka oba si lya kuddaawo n'oseka n'oliyingira, nedda, wabula lya kubanga weerekereza bingi, weerekereza bingi, kubanga ebikyajja bingi, ebyewuunyisa bye tulaba ng'ebisaaga, ebyo by'okusaaga naye ate nga bya ddala. Eggulu bannange lya kuva ku bintu bya nsi, tunoonyeze ddala biri ebintu bye tutalabangako wabula bye tusuubira okuba nga tugenda kubibeeramu, kubanga Kitaffe talimba ate teyejjusa nga ffe abaana b'abantu. So Katonda waffe tumufuule number 1 mu bulamu bwaffe. Oba abooluganda, make God your first priority, tusobole okuba nga tumuwangulira emyoyo, kubanga ayagala tununula emyoyo, tubuulire abantu enjiri entuufu, abantu bave gye baabulira bakome mu maaso ga Mukama. Abooluganda musabe Mukama ababuulire, amakanisa ge mukuŋŋaaniramu, amakanisa ge mulimu, mumubuuze oba be basumba abatuufu abateekeddwa okuba nga babasumba. Bangi mugenze mu basumba olwa ssente, bangi mugenze mu basumba olwa midiya, bangi mugenze olw'okuba gundi yasinga okubeera nga alina TV, alina kino, naye weebuuze ku Mukama ddala yoyo gye yakuyitira okuba nga okuŋŋaanira, kuba bangi akugambye baava dda mu maaso ge ate babuzizza abantu be, bababuulira bintu bya nfuna, tebali ku bya ggulu. Buuza Mukama, weegendereze, kuba ne kyaki enfu ejja kutwaza mu ggeyeena. Mukama abampeera omukisa.